Mr. Soze kibozibozi. Anti gwa kibuuzibuuzi. Mr. Soze kibozibozi. Aha, anti gwa kibozibozi. Chikana Mr. Soze. Nje bareko jona gyotusaako engalo. N'abafuzi mu family. Namba buuzaako mbalamusiza. Asira mbalamusizaako n'ekitiibwa ekisinga. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabe dini endala mbalamusizaako yonna gye musinzidde mu bitiibwa byammwe. Mr. Soze nzize n'ekibozibozi. It's like ekibozibozi oba a short story, a short love story. According to our sister's story, oli yatuwadde ka story ka guy eyafa, like boyfriend we eyafa ng'agenda okutravelinga. Yeah, nange nebaako kinzijukira. Kino ekibozibozi ngina banga continuation y'ekibozibozi kinabaako. Nabamba nabawaako ekibozibozi last year. Ekyaggayi gye nagenda ne tutundula vanilla n'atamba ssente n'entambuza ebigere. Simanyi oba ekibozibozi ekyo mukijjukira. So he's the same guy gwe ngenda okwogerako. Naye ngenda like kuvaako kemabega okusobola okugyayo obulungi ekifaananyi. That guy okutandika datinga, it was around maybe oba my third term eya senior 3 or maybe kati twalina muula kanga nina sister wange omukulu kuba akyajo sijagamba nalina nina sister wange omukulu mutaata kati yali alina omusajja gwe yafumbirwa ngina muyita bbaawe wadde baali si bampeta oba baki oba they didn't even have a kid together. So kati wafumbirwa oyo omwami yali akola ku chapati sijja kuswala byo yali ng'asiika chapati in a certain area naye nga ka area wasiikiriza chapati oba gye bayita oba industry area simanyi naye eno gye basalira emiti mbaawo biki ebiwe ebicwe kati nga wakolera yali kubo naye nga it was around that area ngenda gamba industry area sinaba webagiyita kati bunga wabeerawo abavubuka. In fact eyo area yali esinze surrounding basajja n'abavubuka ababeetika emiti abasala emiti biki era be batiranga okulya batiranga nnyo okulya ekikomanda abasinga. Kati nga omumanyi gy'emyaka was by that time I was in form 3. Those aba yali already senior 3. I was maybe 15 years. Nga omumanyi gy'emyaka abawala babakwana nnyo obeera okuliridde okuzeekuzeemu osunye obeere biki. So Mr. Soze kuva dda ndi muntu ayambala like I like fashion ne designinga. Ate by that time nali siri nnyo muntu wa ddiini nga sifaayo ku bye nnyambala oba nkunami oba ki nga nnyambala anything that I feel like. So bavubuka bangi bajjanga ne bankwana abasajja ab'enjawulo biki kati ono guy gwe ngenda okwogerako eyajjira angenda kukozesa linnya kangambe ngenda kukozesa linnya lya junior ozaawe baali bakwera ndowooza yaliwo ng'omuto kale mu bonna abaali bakolaawo abamu nga bamuyita yanga abamu nga bamuyita junior. So kati ngenda kukozesa lya junior. So basajja bangi bajjanga ne bankwana ab'enjawulo naye kiva gy'oli either okukkiriza oba okugaana. Naye mu area eyo bannaye ekyamazima baali bakolera emize mingi, kunywa mwenge, kulya mayirungi, kunywa sigala, njaga, like everything you would think about oba you would think of like ebikuba. Bamanyi nti egyo emiti gibeera gizitola, so babeera balina okukozesa ebintu ebiri strong okusobola okuba maybe nga bafuna amaanyi agagisitula. I'm sorry ka audio kayinza okuwanvuwamuko but I'm trying okusiiga ekifaananyi kiveeyo. So kati ye teyakwanisa nnyo ebigambo, yasinga nnyo okwanisa bikolwa. Ate ye in fact ye yali tatera kulya ebyo chapati. Like yali muntu ali pikipiki, muntu nga yeerondalonda nga kale agyewuliramukko. Kati Mr. Soze yatandikanga okuggyaawo ng'akugulirayo community made, n'akugulirayo oluusi ka rock boom, oluusi oba olyawo regulo akutumiza chips cause regulo era in the same area walingawo abakazi abasika chips nga like kale ng'afaayo
nabanyumizaako mu ekyo ekibuuzibuuzi ekyasinga nti he was a guy who used to care, he was a guy who used to give me everything that I would like to have. So wentyo mpola mpola nengenda nga nange akatima kakukola ki kamwagala mpola mpola ne mukkiriza ne tubeerawo naye ewaka nalinayo boyfriend. Nja kuba full story nga ndese love story yange yonna awo mujja bitegeera bulungi but ngenda kugezaako okuggyayoko abamu abeetagisa okwogerako nja boogerako ebiteetagisa sikina byogerako sobole okukwata obudde. So ewaka nalinayo boyfriend ow'ewaka but even era ne ku ssomero remember I had a guy ku ssomero nayo nalinayo naye teyali wanyu nnyo biri awo just bya ssomero naye ate nekisinga okwemesa naye already yali abeerera ng'eno sayizi ewaffe naye tebyali bya serious nnyo ozi yali musinyafu nga nze ndi musinyafu nga mbagambye kati nga noono gayi w'ewaka ye yali neighbor ddala in fact yalina kaŋŋamu yali wawaka ddala kozi baali bapangisa ku nnyumba za jjajja waffe kati ng'atuuka ekiseera n'ava nayiwaabwe ng'abeerera ddala waffe Mr. Sozi nga mufuuze nalinga n'omufumbo kyenyinza obbagamba mujja bimanya nga ndese story yange yonna jabibanyumiza. So kati Mr. Sozi nfuna ono gayi w'oku mulimu nga ne waka wali eyo gayi tubeerawo babitegedde gayi wange ow'ewaka abitegedde nti ku mulimu nayo gayi ali bwati ne bwaki kati awo Mr. Sozi we twali tukolera n'oyo omwami enzo okutandika okukola ew'oyo omwami waliwo omukwano gwange yali akolawo naye nga tamanyi kkeera takwata budde kati sisita wange nampira munangamba mulamu biki agala omukozi bwati ne bwati kati akamyotanga nokakompitingira ng'akeera yakola asookawo yakola naye kyenakola maybe it was bad but kyali worth it ani wanajja kati Mr. Sozi kozi oyo mukwano gwange yali tamanyi byakeera kati nze by that time nalina akasimu kange akamapensa nga ntega alamu ne kanzuukusa nenkeera nenaaba negenda ku mulimu tewali wala just twali tutambuzaamu bigere so natandika okukola kati ebembanyumiriza leyo area gye nalimu nga ya basazi ba miti biki ekyo kati no gayi gwe nafuna yali omu ku baana bagenda mu kibira ne basitula emiti ne bagitiikako ebyo bitruck oba bayita bitruck oba biki ebimotoka ebisomba emiti ye yali tasala nga bagenda mu kibira ne basitula emiti ne gwe bagisala nga bagisomba nga bagitiika ku mmotoka wejula then nga bakomawo mu Kampala. Kati Mr. Sozi tubeerawo ne gayi ngambako eyanga atera okujja ewaka naye nga tatuuka nga just nga alina byandetedde nga oluusi ankubira essimu n'abiisa mu ddirisa oluusi n'akola ki n'abiwa ababeera awo wabweru naye nga nange omumanyi nabo babeera baagala okulyako kati tubeerawo lumu yali ayagala kutundula vanilla ano nawo waliwo something like ekibooziboozi otwamalanga okukola n'oyo omulamu awula Mr. Sozi ngenda kunsonyiwa eno odi egenda wanvuwamukko naye lumu otwamalanga okukola nga tunyuse nga tumazizza obanga essaawa z'okunyoka zituuse naye ebiseera ebisinga twamazangawo kyenyiza okugamba kozi oyo mulamu wange yasikanga capati roots 2 ng'asiika ku makya ezo z'okumakya ne zikola ku makya n'emisana zonna kale na regular round ssaawa nga 12 oba 11 tuddamu ne tusiika capati ez'ekiro abantu ze bagula awo regulo nga banyuse ze bali ekyeggulo bikiwe bityo so naye ebiseera ebisinga zaggwangawo mba sirimye ennaku ntono nnyo capati ezo ezasigalangawo naye ng'abantu abasinga baaziryanga kubanga nze era oyo omusajja ayagala mulamu wange kale yagalanga nnyo okukozesa abawala kozi yali akimanyi nti area gyalimu y'abasajja so kati nga bakimanyi nti mu ngeri yonna bajjanga kujja nga like ng'omuwala oyo abakola babeera abaattractinga okujjako babeeko kye bagula so kati nga tusomba ebintu era ne mulamu wange yali akolera tewaali walako ne wasula kati nga tukkiriza ebintu olweggulo nga tunyuse nga mbitwalayo nga tubisse omaka ne tubizaayo ne ku makya nga nze by the way amuzuukusa n'omuzuukusa nga nze amuzuukusa ne bannaye I was risking my life kyenyinza obagamba kuba ekyamazima eri area yali dangerous walinga we mbagambye waliwo abanywi b'omwenge abanywi b'enjaga biki
nga naye nkera kumakya saa 11 nitambula okuva gye twali tusula ewaffe ate ne mu area era okumpi we twali tusula almost era bintu yemu weebiti ebyaliwo naye nga ntambula nengenda ku mulimu nakubeera nga abantu abamu babeera bazuukuse dda ab'amaduuka abamu baguddewo abagenda ku mirimu bagenda abagenda okusuubula bwebityo kati nga nange nga nzikirayo nga mukunkuna nga muzuukusa oluusi bwabanga obudde like oluusi yabangako bane hangover obanga ekiro byamukubye nnyo n'omuzuukusa na like natazuukuka olwo nga muba temugenda kukola wabanga aliko hangover kuba abeera tasobola bikulekera n'obikola wekka nga nzisobola kukuba ngano era nga yagikuba ne capati yazisiika ati Mr. Sozi nga tubeera wano yogayi wange lumu nali ntute ebintu tunyuze saawa ziri mu 4 nga nsalako antaayiza no ku nnyumba naye ku nnyumba ya mulamu wange yennyini mu mbiriizi ng'ayagala ssebo tutunule vanira awo nga waliwo engeri yakazikizazikiza nga ate era abantu tebayitawo nnyo ng'eno waliyo emitititi eno waliyo ebibandabanda kale ng'era omuntu wabanga like nga si nti oba ki nga omuntu ayinza obutabalaba naye nga ayagala tutunulira awo vanira Saso zigaye nemirako ngana nengana nno nema abana mulimbalimba biki ne mukakanya nandeka nengenda olwo nenduwona kati tubeerawo ekyamazima yogaye sigenaako we tetugendako nti oba out nti mutambulamu ng'abaagala n'obulanga era twerabirawo ku mulimu era webikoma pozi ne wabanga zeewaka ate ng'era waba zeewaka sifuluma mbunjogere naye just yaleeta byabeera ndeetedde n'agenda kati Mr. Sozi lumu yali aleese ebintu ng'aleese ebyokulya kati okuva ewaffe okugenda like ng'okkirira ku kkubo waliwo akakuubo kale kkubo naye nga kakuubo ye nti abantu mwe bayita abakkirira abambuka si kanene nnyo nga omanyi ebintu mbeera ndowooza za geto webityo kati Mr. Sozi abeera akkirira ng'asanga oyo boyfriend wange ow'ewaka ng'ali mu kwambuka ndabira firimu oyo boyfriend wange ow'ewaka yalina kyaliiwe era bonna baali babeera kaŋŋambe nti jjajja wange yali muntu akuŋŋaanyo like kaŋŋambe yali muntu ow'abantu nze jjajja wange ye muntu akuzizza abaana nga tabalinaako na luganda wadde ate nga si nti bano bajjajja b'omu kyalo nti babeera n'ennimiro mu bajja emmere bikyala jjajja wange abadde wa ku kibuga azo yafa Allah mumuze emirembe era amusaasire ebyamusobako naye gwenyumyako naye mugenzi era mugenda mubiwulira mu maaso eyo kyekibozibozi ekindeese nga namaze okuwulirizako eri story ya sister so ati babeera bambuka oyo boyfriend wange ow'ewaka ne mukwano gwe nga basisinkana bano bamugoba Mr. Sozi bagoba gayi esima baya beesumatulako atya n'adduka paka eri eyo gye bakolera bano ne bajja nga bali obuwuka kati nalina babrother bange nabagambye oba nakibagambeko nti awo we twali tukolera babrother bange bwe baali bayita nga bagenda eri ewaabwe gye basula bo baali beyongerayo mu maaso nga bagobe erukulansi paka eyo mu maasoko kati ng'era bwe bayita nga bagenda okukola naye ng'era tebatera kuneefasa era nga bwe bayitawo tebanneewa nnyo biki naye ng'era abamu babamanyi nti babrother bange bali babiri second born then n'omulala gwenzirako kaakati bano bajja banyombesa oyo boyfriend wange ow'ewaka nekyaliiwe baŋŋamba biki otabisoleta n'omusajja wo bla bla twali twamwesonyiwa nga twabaleka mbeera eyo kati omuleese like ne boogera bingi mumanyi baŋŋamba ngenda liyita bbuba n'ayogera bingi n'agamba ngenda baluupa Mr. Sozi nga oyo boyfriend wange ow'ewaka abigamba babrother bange nze saaliyo naye bannyumiza babrother bange balumba gayi ku mulimu by that time oba nali nyingidde senior 4 nga namalako holiday ya senior 3 nenyingira senior 4
balumba boyo gayi ku mulimu mbu baali bagenda mukuba ne bamukwata amatayi bamuyisaamu kale era weza amangu nga bamugamba lwaki togenda sonyiwa sisita waffe ali mu siniafo era singa agwa oba alema okusoma gwe tugenda obuleminga tugenda kukusibira biki ne bamutiisatiisaamu awo nga basebo baagala namukuba naye era bamukubamu bamukubamu ku bikondo bakumpi olwo nno omulamu wange yeyanyumiza era mulamu wange ye yataasa n'abagamba bambi bamuko biki mumulekerere ne bamuleka era nange ne bandabula nga omanyi abaana abawala tetuwulira ate n'abaagala natosaayo kikyo era twagenda maaso n'omukwano gwaffe naye nga gwe guno just omukwano ogw'okwerabako omukwano gw'okulya obusente omukwano gwa keeya biki weebityo naye nga sigenaako we simumitingako we biki weebityo tubeerawo ntuka ekiseera maze siniafo nvudde ewa jjajja mama ntutte ewuwe nga ne jjajja yafa awo mu siniafo ndowooza oba mu first term oba mu second term maybe yali second term because gwali gwa musanvu by the way nga lumu enkya lwagenda oweza emyaka nga gijo kyangafa yafa mu gwa musanvu nga jjajja yafa dda mazeeko siniafo mama baira n'okuvaayo namala kulwala mama n'antumya neŋŋenda saddayo wa jjajja kati tubeerawo ebyo nawe bituukawo naalwo olunaku lwe nalwanyumiza lwe nagenda n'antunula vanina nalwo lwali mwezi ennaku awo muvaka ya siniafo kati waliwo nakala kalinga like kibozibozi maybe nga tuli mu kuapproachinga Christmas y'ogwo omwaka was it 2017 ona tuya siniafo nga tugenda mu Christmas kati nga njagala oba kasente sijjukira bulungi awo naye neerwazaako Mr. Sozi nekubira gaayi yoyo nemugamba newuliranga omulwadde enjala agenda mudwaliro kinaveezaawo sente kati nzaamu nemukubira nemugamba omulwadde omusawo nsanzemu typhoid era bantaddeko kanula blabla nemulimbalimba awo kale nga njagala mugjamu sente naye nangamba kimanyi onnimba tonnimba nga oba olina kyoyagala oŋŋamba nga okimanyi buli kimu sobola okukikola biki naye nga Mr. bane nali njagala kola nabuyani nali ntuuse ku seerigenda banteekeko kanula cause nali nina omuwala gwenkola naye nga aŋŋambye mbu ŋŋende banteekeko kanula mulage cause yali agala ku meetinga naye nga sagala mu meetinga ngwedde mugambe nina kanula ate nga nali sikiina ebyo naye tubiyitamu mpisaamu chap so that nduukako kino sagala kususa 20 minutes kati tubeerawo ntuuka maze ntuuza ekiseera mu February wa 2018 nentambulamu nengende Omaani nenkola emyaka 2 nali nazero gimalako naye nava era nga mbuzayo ndowooza myezi nga 2 nezayo Uganda netubeerawo mu covid kati covid awaliwo we basibira ebiduka motoka biki nga tebikyatambula kati nomumbeera ndi awo ku WhatsApp ono mukwano gwono eyali boyfriend wange ow'ewaka nga nsimba ndi awo nga nsindikira ekifaananyi kyono gaayi ow'okumulimu kanga boyfriend w'okumulimu nga nsindikira ekifaananyi kye nga ŋŋamba bwenno baawo yafudde. I was like what? Nga sikikkiriza mba ndi awo nembaka awo benkubirako naye nga abamu simu tezibitamu bala tebazikwata biki kati brother wange ono omulala omukulu naye nga aba gwe nakoyo aba yansindikira n'ekifaananyi sijjukira bulungi ndowooza naye kale naye nzijukira n'aŋŋamba kituufu ono gaayi yafudde. Bisaso kyankuba wala ekyasinga okunnuma baamumbikira naye nga bukyanga nkomawo nali saamumiitingako but nga nalina bestie wange kati ono yali bestie wange yali like they were related nono mukwano gwono boyfriend wange ow'ewaka simanyi bamukitegeera nti ono bestie wange yali muwala nga kati taata we bestie wange brother wa maama woono eyali mukwano gwono boyfriend wange ow'ewaka
kati nga yo bestie wange yangambanga cause twatambulanga ffenna we were like sisters cause tukuze ffenna kuva mbuto. Kati ngono gayi yali namuwanjulanga sister wange. Kati ono ye yali yasigalayo cause yali yasoma namalako senior 6. Kati yateranga omusanga nga mbuuza sister we yalagawa biki mpe namba ye bla bla we bityo nga bambi anoonya cause mugenda teyabimanya nakwera samusiibula. Kati Mr. Sozi nga information no mkwano gwange agintuusaako bestie wange naye nga guys namumitinga cause Mr. Sozi naddayo mu February ku Valentine kwennyini naye ndowooza wayitawo weeks nga ntono ne baggalawo ebisaawe emmotoka bazigadde biki so nali sinatambula nnyo kiri awo kulambula bantu bonna njukira ovudde ku kyeyo olina ogenda kuba senga w'egindi mama w'egindi kojja baani like okubalambulako. Kati nali sinatambula nnyo kigenze wala like ngoyo gayi nali sinaddamu kumumiitinga. Naye ngera we nagendera nali nafunayo gayi omulala eno ewa maama byonna mujja bimanya jaleeta full story soon. So kati Mr. Sozi nga nsooka mbiwakanya ngenda olwo ku Facebook mmanyi Facebook saatugira naye okutuuka ku Facebook ng'ekyamazima gayi kituufu kyafudde nga abamu ku mikwano gye bamupostinze ku Facebook. Naye enfaayiri yali nti nga yena bagambye nti yali agenda mu kibira nga batema emiti n'atika emiti. Kati mbu oyo gayi okufa kwe emmotoka yamulinnya ndowooza emmotoka yagenda n'ebawabako kati oba ye yali mabega waayo emmotoka mu kuwaba okudda emabega mbu n'emulinnya. Kati baali bamutwala mu ddwaliro mbu n'afa. Kati Mr. Sozi bamaze okumbikira funye abo benjogera nabo nga njagala kugenda kuziika. Mr. Sozi wano ewali ekiboozibuuzi nakaaba kyannuma nali sikikkiriza nze kintu bagamba era nalwawo kikkiriza nti oyo gayi ekituufu yafa. Naye nze ebiseera ebisinga nduusize nnyo abantu nga like they mean so much to me nindwawo accepting nti it's true those people really died. Chimala taking a long period of time nature accepting and ngamba it's true this person is no longer here takyali naffe. So Mr. Sozi n'ekyo ekintu nalwawo accepting. Yes nakaaba at the moment naye nga mpuya sikikkiriza. Kati Mr. Sozi mbikira mami wange namugamba mami nfiiriddwa mukwano gwange njagala kuziika. Ebiseera ebyo ndowooza baali baataataamukko ku ntambula ng'entambula ezimu zitambula naye era nga zirina limit. Kati Mr. Sozi n'abawuliriza ngamba mama wange njagala kugenda kuziika. Yaŋŋamba togenda kuva wano nga mumanyi nti eriiso ly'omukulu awaddugala ewalaba ndowooza yakimanya nti omuntu maybe afudde kiraka twalinawo something connecting. Mr. Sozi n'aŋŋamba tova wano ngamba n'okwata ekkubo n'ova wano n'ogenda toddira ddala. Ate mama wange mutya and I even respect her kuba oli omukyala mukambwe atanguliza as a single mom so mba n'omuwa ekitiibwa n'omuwuliriza. Mr. Sozi mama namwegayira nemugamba maama ngenda kudda mukwano gwange afudde biki omukazi yaŋŋaana n'aŋŋamba tolina gy'olaga. Mr. Sozi nanyiiga nengenda kozi bambikiranga ku makyawo nanyiiga nengenda nasiba mbulire nga nkaaba neŋŋaana okulya emmere yaabwe gye baafumba neŋŋaana okukola emirimu mwana oba nsekerera we bagira ne bampita namwandu toolye kamere bannaaye. Mr. Sozi kino ekyo kyanyiiga kyannuma era we nawedde ono sisita nga anyumeyo emboozi nenzijukira oyo gayi bambi yafa nga sizeemu kumulabako kozi nali ndudde nga mmaze emyaka kaŋŋamba ebiri okuva inava Uganda nga sizeemu kumulaba kyokka ekyo nekuziika mazima nesimulabako nesimuziika nako neba nebwe nadda mu bitundu bye abantu bambuuzanga biki naafa notajja kuziika biki Mr. Sozi nebye bagamba sibirina naye nga munaye kyekyo ekiwoziwozi kyange oba ka short story kange kemadde nkuleetedde akoyo gayi yatunula vanilla nenvaayo nga tampadde sente nentambuza ebigere. Anyways byannaku naye nga byebyo kyekibuuzo kyange Mr. Sozi kibadde kiwanvu naye nga ebyo tusimanyi emirimu gyo era n'ababuuliza bonna abasozi mu family batumiddeko mbeere bulungi mwerawa. Onyambe bemmanja bansasule wamma ne byenkozo birabye ne bennyambye ne bankuba emigere
abanfuuyira emirere bwe nvaayo ne bansika ebigere nga naye lwakuba nkola yimba sozi nkola zeebaka kati ffe twabeerako mu Eagles yawamu ennene wekabanga kenabeerayo nga Mayinja ava ku stage n'aleka ng'agikoze bw'ati naye ne bagamba gwoddako kitegeeza kikukakatako okunoonya minizi zonna abantu abo balese nga bakoze bati okukimaintaininga kale ne batutuuse Mayinja neba ogurabinge bakomewo bakufokasingeko naye ffe abasobola okuyambibwako emabega ng'olina obusobozi obuyimba olina obusobozi obupafominga ate ng'osobola n'okuzina tebasobola kukulema miti bisatu obeera obanoonya nogana naye katomanyi kanyimba oluyimba luno Mayinja akoze bayimbe laavulere nze kanyimbewo olukoona gundi ndekanze ebyango bipowe enjovu ne bweba n'amasanga manene toligasanga ngegatisa enjiga kyeva nkusaba abantu beesonyiwe wakoowa emimwa kati nkuba akafaananyi njagala tumalirize Mayinja akayimba ki akamayinja va ku basajja babano eddoga abakazi batonda yati lwakyolirnayo eddoga tulumala lwakyolirdo eddoga abakazi bazunza kati lwakyolira. Ladies and gentlemen, put your hands together for the one and only Mukasa Kadeya. Gobalindira eno oba gundi ndekanze ebyango bipowe enjovu ne bweba n'amasanga manene gwe lindako nga nyino akakazi kaali kamanyiira komanina kakazi kamanyiira nga ebigambo byonna ebisinga ebintu bibiri byotalyerabira ku X oyo ebigambo bibiri bye nasinga okunyigira omukazi yaŋŋamba nti nayita mu future X yaŋŋamba nti gwe wayita dda mu future tokyayina kyeweeyongerako neki kintu kyannuma mama ekigambo ekyo kyannuma kaŋŋamba ekigambo kati bwe nafuna ekigambo neŋŋamba X wange jango olabe bwenjoga owange X jango olabe bwenyiira X wange gwe nabo jango olabe bwenjoga